Okuviira ddala amasomero gaggibwa ku muggalo gwa ssennyiga corona, abayizi ne baddamu okusoma, mangi gali mu mbeera mbi nnyo olw'abannannyinigo okukosebwa omuggalo. Amasomero agamu tegakyalina kaabuyonjo nga n'eziriwo ziri yegeyege, ekiwaliriza abakulembeze mu Nakawa nga bali wamu n'ekitongole ekisidi okusitukiramu okudduukirira embeera eno. Sidi mu Nakawa ekyatukoze bulungi. Tutambudde nayo basooka ne bajja ne batraining abakulembeze baffe ku budgeting process gye bavuddeko bakola engagement nga tujja kuzoona ku lwa World Toilets Day ne batuwa ebimotoka ebyatuyamba okubeera nga tuyoola kazambi. Okusinziira ku akulira ekitongole kino Helen Kasujja, tubagala okulaba nga basitula omutindo gw'obuyonjo mu masomero, kyokka bakizudde nti okusoomoozebwa kungi mu masomero gano naddala eri abaana ab'obuwala nanti tebalina we bakyama. Ebyenjigiriza byankizo nnyo mu kusoma kw'abaana kubanga abaana bangi nnyo bava mu masomero naddala abawala olw'okubeera nga tebasobola kufuna bya webeetayiza, tebasobola kufuna we bakyusiza ngoye zaabwe, tebasobola kufuna mazzi. Abaana ne babeera nga bava mu masomero, abaana bwe babeera nga webasomera si walungi, abaana abo tebasobola kukwata kubanga bafuna endwadde ezibaleetera okuusayusa. Atwala ebyenjigiriza mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ki KCCA, Olivia Namazzi, agamba nti balina nsimbi zimala kuyimirizaawo mu masomero nga beetaaga obuyambi okuva mu bavujjirizi. KCCA ng'ekitongole naddala mu bajeti yaffe ey'ebyenjigiriza ojja kwesanga nti ebitundu kumpi 7 ku 100 tukola n'abadonors be batuyamba nti ssente mu KCCA tezimala era twetaaga nnyo okufuna nga badona batuyambako buli kiseera. Akulira eby'obulamu mu Ggombolola y'e Nakawa, Nakakande Lilian, agamba nti eby'obulamu mu masomero e Nakawa bikyabasoomooza kubanga ebifo by'omugotteko bingi mu kitundu kino era bali mu kaweefube wa kutandika kusomesa abantu buyonjo. Kwasaganya eby'obulamu mu Nakawa tugenda kubayambako okulaba nti tutumbula ebintu by'obulamu mu Nakawa n'okulaba nti tulaba abantu ba Ssaabasajja nga babeera mu bulamu. Omubaka wa Nakawa East, Ronald Balimwezo, ategeezezza nti ebimu ku biviiriddeko abayizi okugwa ebigezo z'endwadde ezikwata abayizi ku masomero nga kye kiseera okutwala enteekateeka ya WASH ng'ey'omugaso mu masomero wakati mu kubunyisa amazzi mu masomero abayizi babeere bayonjo. Tulina endwadde ezibayita UTI, ezo ndwadde enkulu nnyo. Ate njagala tutegeere nti ensi ekyuse kati abaana baffe bakula mangu era ne periods bazingiramu mangu. Endwadde za UTI zaali nyingi nnyo olw'obujama naye kati zakendeera kava twatandika okukola programu ya WASH okuyigiriza abaana okubeera abayonjo. Ye mmeeya w'Eggombolola y'e Nakawa Paul Mugambe agambye nti olw'omujjuzo oguli mu masomero g'e Nakawa naddala aga gavumenti kiviiriddeko obukyafu okweyongera nga kati Ggombolola yakuteekawo omutemwa ogw'okudduukirira amasomero okutaasa embeera. Tulina obuzibu bw'omujjuzo naddala mu masomero gaffe aga gavumenti. Abaana bangi nnyo, ogenda ebbiina, ogenda Bbanda, ogenda kalina 2 osanga ekibiina kimu nga kirina abaana nga 2. Twagala okulaba nga tusaawo omutemwa okudduukirira ku masomero gano mu kiseera kino ekizibu. Joan Nabawes ne Jacqueline Nantale, BBS Telefina. Bannamateeka ba NUP baagala kkooti ensukkulumu eyangurizeeko okutema